Red Zone TV nga bulijjo weebale kubanga okyaliko gwe tutambudde naye okuva emisana okuva ku makya weebale kubanga otambudde naffe weebale kubanga okyayimiridde naffe ku Red Zone TV ate mu ngeri y'emu nja kusaba osubscribinge bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata ku kade aka notification tojja kumissinga nsonga yonna updates zonna nga bw'olabye zitambula olunaku olwaleero amawulire gonna ffe tuliwo kubeera nga tukufeffettera obeere ng'ofuna ebyo by'otasobodde kubeera nga ate omanya gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV n'omukutu gwaffe side eri ogwa Uganda One era tukola ekintu kyekimu twongera okubanga ate tukutuusaako amawulire nkuwadde ebibadde soloti okusinziira ku kamera zaffe ze tuyina okusinziira mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo kubanga ffe side zonna tubeerayo nga tukunoonyeza amawulire tubeerayo nga tukufeffettera mubadde muli mu kibuga Kampala mubadde muli mu kibuga Mityana mubadde muli mu kibuga nga Luweero Wakiso n'ebirala gye mulabidde ababaka ba Parliament nga bagenda ku Makubo n'Ebitooke okubanga babisimba mu nguudo kakati ate essaawa eno yennyini gwali ku Red Zone TV njagala okutegeeza nti tuyina ate abali mu districts endala nga district y'Embaale abaana b'Embaale kye bakoze ng'era bwe mubamanyi tebatera ku disappointinga Mbaale ate bo nga bagamba nti gabadde mabaga lubadde lunaku lusooka ebadde entandikwa era abantu b'Embaale bantegeezezza okusinziira ku sources zennina mu bitundu by'Embaale naddala mu kibuga wakati Mbaale Central bantegeezezza nti ffe ekkubo tumaze okubanga tuliggala abaana b'Embaale bakoze eki bagenze mu kkubo ne balisimamu omwalo banguyite mwala bagenze mu kkubo ne balisimamu ekinnya nga bw'okirabaawo ba foot soldiers okuva mu district y'Embaale big up banamwe mwebale kubanga mubaddeyo ate ne mukola ekyo kyennyini President Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasabye kubanga bo bagambye Ebitooke katubisimbe fine n'amayuni katugasimbe itizo okay naye ate amakubo gano wetutagateekemu ntaana nga zino abantu abalala bagenda sigala batambula bakola emirimu gyabwe ate nga ffenna tunyigirizibwa kyekimu kati abaana b'Embaale kye bakoze nga we nkugambye nti tebatera ku disappointinga Mbaale yo ebadde ng'evaawo neekola ekintu kyekimu neekola oba oliawo n'ekisingako ku districts ez'enjawulo era Mbaale ndowooza mu nsonga zino y'emu ku district ezikwata ekifo eky'okumwanjo naddala nga President aduumidde ba foot soldiers okuva mu kibuga Mbaale bakoze omulimu gw'otayinza na kubanga olaba ewantu ewalala wonna bagambye Ebitooke katubisimbe amayuni katugasimbe ebyennyanja katubivube okuva mu myala okuva mu migga okuva mu makubo amabi mu binnya ebitaba byonna ebijja biteekebwawo oluvannyuma lw'ebinnya oba empompogoma eziri mu makubo ag'e Uganda wakati mu gavumenti ya NRM nga yekulembera eggwanga lino twagala ate ffe tukole ekyenjawulo nkugambye kye bakoze bagenze ku makubo ne bagasimamu ky'oyinza okuyita emyala oyinza okiyita entaana oyinza okiyita emifulejje bagamba tewali muntu n'omu kuddamu kutambula bakoze ebintu ebyenjawulo newankubadde nga obutambi bwenfunye si bwe bulungi ennyo ekiri awo naye tujja kutambula nabo ngenda kubanga mbikulaga ate oyongere okubanga otegeera kiki abaana b'Embaale kye bakoze ng'era bulijjo Mbaale tetera ku disappointinga kati kankulaga olutambi luno ate nzije nkuwongereyo kubanga eby'Embaale byo tebinnaba kubanga biggwa bikyali biwanvu abaana ne wetwogerera kati bakyali ku street bakyali ku kkuba mu kibuga Mbaale bagamba ffe tetugenda kuzikiza tetugenda kukomaawo tugenda kukola ekyo kyonna ekisoboka okulaba nga omulanga gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tuguteeka mu nkola kati nno ng'okyali ku ebyo Mbaale kikuta omuliro ono tuli mu kuteeka mu binnya tebakola nguudo kyova olaba kati wano saawa zino twagala tusimbemu amatooke inshallah Mungu n'atuukiriza ne tulya ku ttooke byebiri wano mu Mbaale kaseera kano saawa zino simasima olukoba wano mu Mbaale wenyini wano mulengera enguudo nga we ziri kikwenyini enguudo zaffe zino z'enguudo zaffe so tukoowola buli wamu tuveeyo President yaragidde tusimbe buli awali ekinnya tusimbewo amatooke zino z'enguudo zaffe eziri mu kibuga naddala ku district kwenyini naffe tusazeewo leero tuteekewo ki tusimbemu Ebitooke mu binnya baganja tukolera enguudo
People power, our power. Our power, people power. NUP everywhere. So onakulwa leero naffe tugezezaako okuteekawo mu kibuga eky'Embaale embeera yonna okulabika ati tusimba buli awali ekinya. Tusimbyewo ebitooke naffe ne tuteekawo embeera yonna. So tuli wano eno tukyakola okubeera nti at least bano abasajja ebeere manduso etwala omwami Museveni. Ffe naffe tetugenda kutuula naffe tugenda kuteekawo embeera ono omusajja tumugobe. So naffe twekalakasiza wano era tukyaliwo mu kibuga ky'Embaale. So mbakoowola mwena eno Mbaale City gye mulaba. Mbaale City baatuwa city negwe tibefaanana. Oluguudo lwajula ebinnya tebalongoosa luguudo. Baana ne weebuuza essente z'omuwi w'omusolo zigenda wa? Oluguudo luliwe luti kalubeere mu kibuga Embaale wakati oluguudo lufaanagana we luti. Kale nayo tusazeewo tugaa nti nga pulezidenti w'eggwanga nga weyasazeewo n'agamba nti mulina okulaga obutali bumativu engeri gye tuyisibwamu ssente zaabwe z'omuwi w'omusolo ne zibeera nga zigenda ku bintu ebitategeerekeka. Saawa zino bagamba nti bakyaziza abakulembeze okuva omumawanga gonna gonna, naye ate waliwo waliwo bayitidde n'osanga nga balina ebintu bye bakoze balongoseza oluguudo just kiwaani. Naye njagala mwetegeze mulabe Mbaale City bweti bwefaanagana. Awo tubadde ku district kwenyini. Kale imagine ne tubeera ku district ng'oluguudo lufaanagana lwe luti. Kale baanaye temutulekere laafu ebintu bino neggwanga lyaffe. Olwo omusajja yaja otuba otumalawo mulabe enguudo nga wezifaanagana emyaka gy'abadde ku bufuzi emyaka 4 miramba. Naye aba embeera gye tulimu tuzeewo tusimbe ebitooke enkuba ekyatoonye tulye ku ttooke kubanga enguudo tezikyaliwo just ebinya bibiryo byokka. Yes, ebyo biri Mbaale nga bwe nkugambye nti ssaawa zino ne bwe twogerera abaana b'Embaale bakyali ku kkubo bakyagezaako okubanga bo bagamba ffe tetugenda kuzikiza tetugenda kukomaawo nga mmwe ab'e Kampala bwe mukoze ab'e Masaka bwe mukoze ab'Emityana bwe mukoze nti ffe zigenza okuwera ssaawa 10 nga mmwe munnyose naye ffe tukyaliwo. Ate n'enkya ne bantegeeza nti nabo bagenda kubanga bakomawo baddemu okubanga bazoganya. Ntunuddeko ne mu bifo ebirala mu kibuga Kampala ndabyeko ababadde beebuuza abamu ku babaka aba opposition nga siba NUP. Ndabyeko omusajja amanyiddwa nga Francis Mwejuche ng'ono akiikirira abantu b'ebuhweju kawunti eno ng'ono ali mu kibiina ekya FDC. Omusajja ono agenze olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 mu kibuga Kampala mu bitundu by'ebukoto wasula ndowooza wayina amaka ag'omu kibuga n'abanga naye akoze ekintu kye kimu n'agamba nti nange nja kugenda n'omulanga ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakubidde eggwanga mbeere nga nange nteeka ettaffaali ku nsonga nga zino ate tubeere ng'ensonga twongera okubanga tugiggusa. Naye ng'ebibadde Mbaale byebyo ebibadde Soroti nabyo nabikuwadde bw'obanga otambulira ku mikutu gyaffe Uganda One gye mpitidde ne nkuwa ekibadde Soroti kati wano ku Red Zone TV ate ne nkuwa ekibadde Mbaale nga bwe tutyo bwe tutambudde ng'era bulijjo tutera okubanga tukikola. Kati gwakyali ku mukutu guno ng'omaze okusubscribinga kyokola kya mutawana nnyo weebale kubanga otambula naffe ebbanga lyonna wabula atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno okwata n'ekkade aka notification obeera tomisinga nsonga yonna nja kukusaba okwate ne ku kigalo ekyo olayikinge kubanga bwe ntera okukugamba nti gy'okoma okulayikinga information eno gy'ekoma ate okubeera nga etambula gwe muganda wange neeba nga etuuka ku bannayuganda okuva mu bitundu ebyenjawulo. Mu ngeri y'emu kkiriza nkujjukiza ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors nga bano bakolera eby'omunda mu nnyumba bakudesigningira ennyumba bakolera furniture w'omutawaana furniture w'omulembe ate ku bbeeyi ensaamusaamu bakolera sofa sets ez'omulembe ebika byonna omuli ne type ero byonna babikolera bulungi nnyo. Bakolera sideboards n'ebitanda omuli bookshelves n'ebintu ebirala byonna ebyekuusa ku furniture gwe weetaaga mu kiyungu kyo furniture gwe weetaaga mu kisenge kyo oba mu ddiiro lyo ku bbeeyi entonotono. Ennamba y'essimu eri 07531685 ojja kubanga ogikubako. Basangibwa wano ekawempe wennyini okumpi n'eyali Avis Company ku kkubo erigenda ettula bw'otuukawo half a kilometer ojja kuba batuuseeko. Enamba y'essimu eyo nga bw'ogirabaawo 0753166850 ojja kuba ate obatuuseeko bakwasaganyize ensonga za furniture oba oyagala furniture w'omulembe mu office yo oyagala furniture w'omulembe mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo ate ku bbeeyi ey'okuteesa Haruna and Sons Interiors bajja bikwasaganyiza bulungi nnyo obeere nga ate tewejjusa. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV weebale kubanga okyatambula ne Red Zone TV
webale kubanga omaze okusubscribinga gwa amaze okusubscribinga atanaba kubanga osubscribinga nyongero kujjukiza sijja ko kusaba kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinga ku channel eno eya Red Zone TV ekyo kijja kumekinga omu kwabo asooka okumanya singa Red Zone TV enabanga etaddeyo ensonga yonna buli wamu amawulire we gaba ffe wetubeera information ekugasa oba ekugattako naddala ensonga ezenkyukakyuka ensonga ezekuusa ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna we zibeera naffe wetubeera so kati gwe atanaba kubanga osubscribing ogenda kumisinganga ebintu nga bino nja kusaba okwate olaba ekigambo subscribe ate okwate ne kade aka notification ate mu ngeri yemu otuwe n'ekigalo kirirawo olaba ekigalo osa olaikinge kubanga bwe ntera okugamba ojja kuba oyambyeko information okubanga etambula etuuke awo wennyini w'ojagala ebeere nga etuuka.